sobola okubatenga waliwo press conference yagenda maaso omukulu bamuyita Maddox Sematimba omukulu ono yaliko mu Sweden naye bangi beebuuza Maddox kye kyali kyamujja Sweden abajjukira Maddox 29 yasobola okubatenga akomerawo naye nga kigamba nti oba bamudipotinga oba bamusiba emyaka 10 asobola okubatenga taddamu kulinnya Bulaaya. Maddox yasobola okubatenga press conference gyalimu yasobola okubatenga ayogera biki byonna ebyasobola okubatenga bibaawo naddala mu saidi y'endongo agenda kuddayo London. Omukulu ono abadde amaze ebbanga n'ebbanga abajjukira Maddox ku myaka 21 mu 1991 yagenda Sweden gye yatandikireyo mpola mpola era Maddox ategeeza nti mwaka 1992 we yawandikira oluyimba olwo lw'otendereza akadde kalwe bayita Namagembe ne Nakatudde yaziwandika omwaka 1992 ng'ali mu Sweden 26 n'azifulumya. Maddox yayogedde bingi nnyo byagenda okubatenga abantu abakubira agamba nti ebibadde bikyamusinza okumulemesa okugenda ebweru olw'ensonga nti babadde bamubuukinga yekka ate nga ye ayagala agende ne bandi baseline ye yonna esobola okubatenga bagenda bakikube lumu kubasanga olumu abakuba ebivuga nga tebikwatagana obuzibu obwo. Maddox akadde kano yafunye ne management empya emuyambako okutambuza endongo ye naye nga y'omu ku bayimbi abasinga obuzibu ate nga basinga obulungi ku kintu kye music bw'oba omufunye Maddox ono. Mbalamusa mwenna mu linnya lya Mungu nsuubira gye muli bulungi amannya nze Maddox Sematimba songerako ndi mukubi wa music reggae. Yonna gye muli Dubai, Abu Dhabi, UK. Actually tujagenda ne Manchester. Ne Manchester by the way UK. Yeah. Tujja kuba London tugende Manchester tugende mu kyalo. Oli manager wange. Gena mu ajatu Elizabeth. Kakati nze siri muntu wa bigambo nnyo ndi muntu wa action. I will not disappoint. Atera nebaza Job Blink Jose okuba nti ekintu ekyo kyogedde bulungi ekyokukwatira awamu. Nti oli abantu abalowooza nti ajja kujja muntu kinnoomu akwate ekintu kino bw'omu akivuge nti tekikola tebikola bitera okugootaana naye bw'omukwatira awamu kati ngono bagambye an experience kati gwali e US tukubakuba masimu kati nkwagala kimanyi tugende ejenderere tebikola era ebiseera ebisinga. Maddox omu ku bayimbi bw'abeera ku stage bino byogamba nti nyinamu omutwalo ankubidde akayimba ka mulembe nnyo ayo tabyagala gwe mulinde kamalirize ekintu kye sente ozimuwe si byagenda mbukanye nzineko ne Maddox ku stage ano tasaagibwako agamba ensonga yino lwaki abagoba ku stage ye wakafaananyi nga oli mu kisaawe gwe forward strike ne wajja faani okuva najja mu kisaawe oba okuyagala concentratinga ku mulimu gwo ekyakututta olusi wasasuddwa ekino ekintu ky'ofeedinga abantu ne bwe baba bikola bulungi edda kano kosembayo okukola kwe bakujajingira ziringa nnyimba ne bw'okuba oluyimba oluwooma lutya they always judge by your last work. Kati nze nfuba nnyo okulaba nti concentratinga ku ekyo kyempala okitegedde etayagala mutawaanya Maddox ng'ayimba agamba nti akadde kano studio okufulumya ennyimba agamba baproducer b'omu Uganda tebanatuuka ku mutindo gwe kyova olaba nti ennyimba tannafulumyayo mpya era akyabakuba enkadde. Maddox agamba nti ayagala nnyo bannayuganda bakube live era ebibadde bikyamuganya okugenda ebweru olw'ensonga nti bamutwalira ku CD ye n'agaana. Kati ekirala ekintu ky'okukuba live lwaki abantu tebakijjumbira live kubanga bwe weetegeka bw'omanya nti olina show mu September ne weetegeka mu January September weetuukira oba osobodde okukola ki okubikwasaganya kwa n'okola ekintu nga gye kiri naffe ne batuwaanako eyo olidde yezimu ku nsonga ezibadde ziŋŋaanya okufuluma oli akwagala wekkojja pale sima biki labayo live band ekiggumiza tosobola gaa nti mpisa afrigo matuvu n'agenda yekka n'omulere gwe tekiriyo ate n'emiziki gwe tukuba ali live twefeeko naffe abalala nga bakikola baviiri South Africa ne bandi ate sinajja nabakukola ekintu nga kiri clean nice naffe twerwaneko nga bannayo okulaba nti tukuba live. Okitegedde Maddox agamba nti music waffe alina okukulaakulana olw'ensonga nti awulidde abayimbi bangi nnyo bavayo bagamba music waffe tebamukuba mumupromotinze
waliwo mukwano gwange omu yaveeyo Bulaya najja n'akomplaina bali tebakuba miziki waffe bakuba wabali waba tokimaketinze kuba nti bakutegeera nti ebintu obikola mu ngeri bwe era tekijja kuvaayo twerwaneko tukole ebintu ebiriyo ne music tumukole nga mulungi batutegeere naffe tuleme kubeera nga bataliiwo neze ku lwange I will not disappoint. I'm ready to hammer you my roots reggae lovers rock and wait for me, I'm coming over. Okitegedde Maddox agenda kubate nga bakuba endongo abantu bo mu UK. Maddox agenda kutambula ne Carol Nantongo Cindy enteekateeka bwegenda okubate ng'etambula. Manager wa Maddox ategeezezza nti agala okukola ne Maddox akadde kano asobola okukolagana naye mu mbeera yonna kuba buli kintu kyonna kati clear kitambula. Omuyimbi alifu okukola n'omuntu yenna omuwadde ekyo kye yeetaaga okusobola okuderivalinga nga bw'agambye mutujajinga ku mulimu ogusembyeyo so tetukitwala nti olw'okuba after a very long time nga Maddox tagenda bweru sina bbanga ddene nnyo nga tagenda bweru nti kati azzeeyo kola nti kati ono yamukutte no okolaganira awamu kirungi ffe tukuuma nkolagana enkolagana bw'esigala nga nnungi teri nsonga lwaki tukola nawe mulundi gwa 2 gwa 3 gwa 4 gwa 5 gwa 10 singa oba okola ebyo byenkola ki byenjagala.